الحمد لله وبه نستعين في أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه abaddu wekitiibwa Allah nga tweyongera mu maaso nga tugatta we twakomye omulundi gwaffe oguwedde ku nsonga y'obukodo obibwabwo biki bye tuyigamu era tulaba ku byafaayo ki okulaba omukodo bwayimiridde era afaafaganirwa atya n'ebyo byakodowalira ebitali bibye. Abantu abo be twadde twogerako abaana b'omusajja oli yali omugabi mu kiseera kituuka nga bamaze okugenda ne bagamba nti nedda falamma ra'awha bwe bamala okulaba ennimiro eyo ne bagamba nti ennimiro eno si ye yaffe oba oliawo tuli mu kifo ekikyamu we tutateekeddwa kugenda. Ne bamala okubyogera mu mbeera eyo ne bagamba bal nahnu mahrumun oba oliawo tumiddwa Allah atuggyeko ekyo kye tulina oba ekyabadde ekyaffe. Yani owekitiibwa Allah abaggyeko ebirungi ebiri mu nnimiro eyo, abaggyeko ebyengera ebiri mu nnimiro eyo. Bwe tutyo nno abaddu b'ekitiibwa Allah buli bwe twogera nga tuddako e Uganda, buli bwe twogera nga tuddako mu ebyo tulina, olwaliro gwakola mu bizinensi agikolera w'ogikoledde, imma oli wabweru wa ggwanga, imma oli mu ggwanga, imma oli mu kyalo, imma oli liddawa, fantabih zuukuka muganda wange ow'ekitiibwa omanye nti Allah bye yakuwa akunoonyaamu kimu kyokka. Antashukura okubeera nga weebaza bi'anumihi ebyengera bye Allah byabakuwadde, kubanga wa inta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ne bw'onaabira ng'otudde kuba togenda bimalayo. Kati oba togenda bimalayo ekyo ky'osobola okutegeerako muddu wa Allah mu bunafu bw'olina ky'oba okwata osaddaakeko. Terokosa ebigambo ebigamba nti abantu abali ebweru tuweereza nsimbi za kuzimba mayumba, tuweereza nsimbi za kukola ki, abantu abali mu Uganda tuweereza tuzimba buzimbi tugula bibanja na bisigadde. Naye ekyebuzibwa tukwatamu ebyo Allah byatuwadde ne tusaddaaka. Bamisikini bali mu makubo tubatunulira mu mbeera ze balimu batuweetaagako ki, batwetaagako ebiwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byabatuwadde. Mu mbeera eyo qala awsatuhum omu ku bo abagamba owanyoyo abagamba baali naye muganda waabwe oyo mu kwogerezeganya mu kyafaayo ekyo kiraga nti yabagamba nti bannange kyetugenda okukola si kituufu. Naye yabagamba nti alam aqul lakum, saabagambye lawla tusabbihun, singa twatendereza Allah, singa twasazewo ne tujjukira Allah, singa twakoze ekyo kitaffe kiyakolanga ne tusalawo okubeera nga tugenda okubeera nti nno tuwa abantu abo ekigambo lawla tusabbihun. Abange singa twagambye insha Allah ku kye tugenda okukola, singa twakoze ekyo mukadde waffe kyeyali akola, singa twasazewo ne tudda ku saidi ya Allah ne tutabeera mu abo abali azaamanya Allah, bino byonna tebyandituusewo. Qaalu subhana rabbina, tunuulira empisa z'abantu abategeera Allah. Qaalu subhana rabbina inna kunna zalimin, bategeera owekitiibwa Allah ne babeera nga mu mbeera eyaliwo ne batandika butandisigama nti Allah waffe owekitiibwa Allah eyasukkuluma Allah tubadde bali azaamanya, tukusaba obeere ng'otusonyiwa nga tonnakaaba maziga ga jjulujjulu nti mukwanako edye gundi oyo simanya mukwano, simanya ani edduuka lyo, simanya owino, simanya ani paaka yadi biyidde. Embeera bw'etuuka waawo beera ng'oddamu ebyo bima kasabati aidika au aidia, sokoddemu ebyo weyitemu olabe gy'oyise mbadde nsaddaaka abaavu badde bajja mbadde nkola ntya, oli bwakusaba okola otya, osindiikiriza oba owa. Bategereka bulungi ebyo byonna bwe tunaaba tubitunuulidde tujja kwesanga nga munnange tuli mu abo abanadamu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bayagala. Mu banadamu owekitiibwa Allah basiima. Olya bulungi فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون, ne batandika okubeera ng'omu batandika okwerumangana bagamba naye gwe gundi mguwabirese, gwe gundi guwabirese, gwe gundi guwakoze bwoti. Ebyo byonna kuba kwejjusa nadamu basi kwejjusa, naye nga tonnatuuka kwejjusa. Okwejjusa okwo nga tekunnajja muganda wange lwana nnyo oleme kutuuka mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ekyo Allah kyakuwadde munoonyeemu oba noonyamu Allah okubeera ng'akusiima
nga tonnaba kutandika kwejjusa nti singa Mungu nakoze bwe nti. Abantu abo batandika okubeera nga batandika okwejjusa ne bagamba kino, qaalu ya wailana inna kunna taghin. Ne batandika okugamba mu butuufu ku mbeera eno twabaddemu abo ababuze, twabaddemu abo abagoberera ebitali bituufu. Oli alungi naye essaawa eno ki kye bakola? Asa rabbuna ayubdana khairan minha. Oli alungi ila rabbina raghibun. Ensonga bazikwasa Mungu ne bamugamba Allah, singa Mungu waffe owekitiibwa Allah akyusa n'atuwa ekirungi ekisinga ekyo. Omwana Adamu wano waliwo kye tutegeerawo mu aya ezo ezisembyeyo. Tugamba okubeera nti omwana Adamu bw'omanya ensobi gy'okoze eri Allah subhanahu wa ta'ala, todda mu kwenyumyako na kweraba mayinja nagamba nti ffe ate tulagawa, ffe twamala nedda, ate ffe tetukyasabirwa nedda, wabula embeera yonna eba ekutuuseeko bw'otuuka mu mbeera ey'obuzibu. Muganda wange ow'ekitiibwa dde eri Allah, beera ng'omutegeeza omugambe nti Mungu wange nakoze bwe nti na bwe nti. N'olwekyo mbakubiriza nga mbagamba obukodo bubi tuwemu ebyo Allah byatuwadde, tuwemu ebyo Allah byatuwadde, kubanga owekitiibwa Allah mu bintu byonna bye tukola tayagala mu kubeera nti nno mu byatuwa tayagala mbu tumusasula empeera. Tetulina mpeera gye tusobola kumuwa Allah, tetulina kye tusobola kumuwa Allah, bali kye tusobola okuwa Allah oba okuzzaawo ashukuru, kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Shukuru tugikola mu mbeera nyingi nga bwolaba abantu bano bwe bakola mu kyo kubeera nti nno badde eri Allah ne bamutegeera ne bamusaba abeere ng'abasonyiwa, ne batuuka n'okugamba oba oliawo ekitiibwa Allah atukyusizeemu, atuwa ebirungi ebisinga ku nnimiro eno, atuwa ebisingirawo ddala. Naawe bw'otyo bw'oba olwana n'omutima gwo n'obulamu bw'okulaba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ebisinga. Bw'atyo no Allah atugamba nti kadhalika al-adhabu, bwe biteebonerezo by'owekitiibwa Allah bwe bitambula ku nsi bw'atannakikombako. Mwana tutogezesa Mungu kulaba bwokya bwe kifaanana, atannakikombako togezesa Allah kulaba kibonerezo kye Allah ku nsi kuno bwe kifaanana. Abo nno yabalagako akatono ennyo ke yabalaga nti bwe munaaba mweyisiza bwe muti embeera esobola okubeera bweti. Allah agenda maaso n'agamba nti wala adhabu al-akhira, ate nno mulindeko kino mukitegeere nga nange bwe kitegeera n'abasigadde. Wala adhabu al-akhira akbaru, ebonerezo by'okiyama ate byo binene nnyo. Ebbanga lye tumala lawukanu ya'lamun, abantu abo singa baali bamanyi. Baani? Baffe. Aya tezidda kubali zikola kunze naawe olwaleero singa twali tumanyi. Lwaki singa twali tumanyi aya yegamba bwetyo? Olw'ensonga nti ebintu bino tumala bikola ne tulyoka twejjusa. Singa tumanyi ebyo ebiri ku kiyama obibonerezo by'ekitiibwa Allah, twandibadde abantu abagula emitima gyaffe ne tubeera abagagga. Obugagga si kuŋŋaanya nsimbi, si kuŋŋaanya bitiibwa, si kuŋŋaanya kiki, wabula obugagga bugagga bwa mutima. Omugagga w'omutima omwavu ne bwajja gy'oli ng'afaanana atya, ali atya, muwe ekyo ky'omuwadde. Obusiraamu bwetaavu buwe, tuleme kubeera bakodo, kubanga obukodo butuviiramu okubanga bizinesi zaffe ziggwawo, ebintu byaffe Allah abijjamu baraka, abaana baffe Allah abajjamu baraka, ensi yaffe Allah agijjamu baraka. Gy'okola batandika okutuntuza. Bantegereka bulungi, abantu batandika okulaba nga tebakulabawo, ne buli bw'okwatamu ebyo Allah bye yakuwa musiraamu ekkubo olyetemera lyokka, lyeyerula lyokka, ogenda okusanga nga buli wamu oyitawo obuyisi. Lwaki? Olw'okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhan tujja kubeera nga tukomaawo insha Allah ta'ala ku musomo gwaffe ogwo nga tusaba ekitiibwa Allah abeere nga ateeka mbaddu be alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Saba Allah ateeke mbaddu abo. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا